2 million ne mwaka million deposit na atuka sente abantu basinze bagudi sente kumubbo kumu tulina ku minutes kumpi nga 75 sente twakoze ku stage zonna nozwa abantu nezigwawo katono nnyo n'omugamba kwata mitwala 5 sente zifune kumandi nikakwata oluji nikakaba banangeze ompisa amaso boni ngo muwadde kali natamidwa kakaza akabaita Justin Nantu bina ko bina bitogera bisenyezo okwera owulira mpamedda ba artist abatalina discipline mubo ize sagala kuza kigambo kiki towa artist atalina discipline mugobe muleka yetikike babanga tegedde nti ebiseera bisinga fefe nyini baganda nyini kigwa yakola ki yakiwebwe ndikati osobola okulaba sente ezo nga bw'ozookedde ng'oluusi promoter ali e Masaka promoter ali Mutiana ali e Mubende tasobola zikwata ziwa ki Muyimbi muntu gwe waziwadde milioni meka 2 oba togisudde kakati agonde kojja kyenjala okugamba eno concert n'abadde njirowooza kirizo bagaana okubeeramu abantu abangi owulira ngera amanyi bajja kujja ekintu nga ngenda kukikola namwe kenyinyini mwesunako bannanyini kintu ofuna bulungi kuba comedy bebeera waggulu kuba na Justin Nantu mumulaba bamulabanga comedian ofuna bulungi naye nga teze bentunulamu mulaba alina kubeera mu kirasi yammwe kubuulirira bakyala naye olwokuba abantu mwamutwala nga comedian tumuteka ku stage ate nga akusanga nakuwa ekitiibwa muzeeyi omukazi nabadde ku ssimu n'atawanya abaana bange zibanengere mumpe ekitiibwa ngakapade muwadde balansi we nze nsobola okuba emitwalo 5 ba artist abatalina discipline nawo Justin Nantu mubateeke ku stage mubaleke betegeke ekigambo ekituufu sente ezinatedde mu comedy festival tezavuddeyo naye nosanga abantu ng'amooti n'apafuminga n'agenda mawula na Dwayne n'apafuminga ne bagenda nino osanga bano ate abatajjayo sente ne babanga talina discipline goyinza okuba Justin Nantu millioni zibbiri munyadde saana kubyogera balabanga omugwedda lunene adde nkibaze ng'amanyi nti abantu be bajja abantu nga 6 mbanzijjayo sente naye n'obanga nekyomukoledde agana okisiima ali ku stage awoggana kabuze kataka kakazi okweyambula kuba nabadde ku ssimu gomanyi nasasudde sente nawasigala omwezi nakubiddeyo omwana wange nanga amatata waliwo milioni 3.6 ku mulyango zisigaddewo nga waliwo bizonto tebanafuna balansi waabwe bizonto waliwo abantu babadde nga 2-3 naye n'ekintu ekisembere ddala okubeera ekitundu nga tosobola kitegeera ba artist abatalina discipline ekivala dongo mukulu Abitex towulira nga Continental Mine Zero gye yakoze tambudde ebifo byonna wano mu Uganda okuleka aluwa gisigendanga nti ayo buti onaabayo bampa sente ntono naye mukalira mugulu sikola ndagaano neza amaze okukola nga tubwedde balalo bawandyawo ntudde nga ndaba ne bazanya abasirikale ababadde ku motoka abagambye omukazi mumuwe sente atambula agende owulira abayimbi abalala agamba sirinya siteegi nga naye nze sikiriiko nagenze nenkola nga sinafuna kuba endagaano bwe yali egamba kubwedda balalo basasula tebannakola ndi kakazi naye munnanga abantu abalala bampa ekitiibwa mu bukazi bwange buno oba wangambirwa katono bakiki naye olyoka ogamye mbw abantu temuddamu tegeka abantu ngaabo temuddamu kategeka nga lwaki onjogerera bwotyo nga nakoze ekyekinene nze ate akubbye nga nakoze mukulu Abitex nga wanyiize nnyo nze nno sikuyitaako mutawaana ate sisobola kuyomba naawe nti nkuvume nedda kuba mmanyi nkyakwetaaga ate naawe era oneetaaga era n'omwaka ogujja ojja kumpita nze nja kukola nze wendi nze sikuyinaako buzibu taata wange sigenda kwetonda kuba sina musango gwe nakoze sirina musango abaana bo baba bitafuse bubi be bamanyi kuba n'abaana saabavumye sisobola kuba nabadde sina mwezijja busungu buvuma baana abo nawe bukuvuma tena bagambye kimu mumpe katiibwa ndi mukazi mukulu lwaki munyimiriza abasirikale ne banwanirira ne bagamba omukazi mumuwe sente agende mumuwe sente basirikale mmwe mukama abawe musinga okwagala naye mukulu Abitex bambi wayogedde mu bubi mu bizibu by'osinza okufuna mu ndongo